Oluvannyuma lw'emmotoka ezizikiza omuliro ku poliisi y'e Masaka okufa, abakulira amasomero ne poliisi bayiiyizaawo enkola endala. Bano kye bakoze kwe kutandika okulambula amasomero nga baggalawo ago agalatuukiza bisaanyizo bya kuzikiza muliro singa guba gwaluseewo. Essomero eryaggaddwa lya Lakeside Gayaza erisangibwa ku luguudo oludda ekyotera ng'ebisulo by'abayizi byasangiddwa nga amasannyalaze tegayungibwa bulungi, so nga ebisulo ebimu byasangiddwa ng'ebisenge birimu enjatika. Okutandika n'olwaleero teririna layisinsi lifuna lirina ebisulo biri mu mbeera mbi. N'olw'ensonga eyo tusazeewo tuliggalewo okutuusa bwe tunaanoonyeza ekituufu ekirikwatako. Ebisulo ebirala byasangiddwa nga birimu omujjuzo gw'ebitanda nga n'abayizi tebalina we bateeka ngoye. Waliwo n'ebyo byasangiddwa nga tebirina mutindo gwa buyonjo gumala naddala ebinaabiro ne toilet. Amasomero amalala ebisulo gye byaggaddwa kyokka go ne gasigala nga gakola mulimu Kijjabwa MSS, Kimanya Blessed Sacrament ne Masaka Parents. Adumira poliisi mu bitundu by'e Masaka n'emiriraano Clyde Sembus agamba nti ekigendererwa kwe kulanga amasomero gaba n'ebyuma ebiyambako mu kuzikiza omuliro singa guba gubaluseewo nga kino kati kyatteeka. Engoye zeebase ku masannyalaze, abaana baanikako engoye embisi, enkya ekisulo kyo kigenda kukwata omuliro bwe kinaaba tekikutte. Abaana bano abaanikako engoye bajja kwanika ku masannyalaze agatambula naked wires. Omwana amasannyalaze gamukubega mukiri. Municipal y'e Masaka erina amasomero 16 aga primary, 25 aga secondary, kyokka nga abakulira ebyenjigiriza bagamba nti mangi tegalina byetaagisa kusobola kuzikisa muliro.